Weewaawo Omuganda agamba agananyuma tegalinda ngoma ate n'ezinaabala teziranda ggobe. Neegolodde bwantoogo obw'emmuli bugw'ennyingo ate Kanyomero nyaffe Buganda we twasimba akati we tugenda okubeera nga tukajja. Muzzukulu wa Mutasinga Omuzirambwa Mulindwa Burhan Munnagomba twatunuulira bassekabaka ab'ensi eyitibwa Muwawa ab'oluse lwa Kabaka Ttonda twakoma Kabaka owa 27. Owa 28 gwe tugenzeeko ye Mukama twamumala tugenze ku Kyebaga ono yaterekebwa Naggalabi mu Busiro yaterekebwa mwaka yafuga ensi Muwawa wakati w'omwaka 1011 okutuuka mwaka ogwa 1022. Kabaka eyaddako awo ye Bazunga naye Naggalabi Busiro gye yaterekebwa mwaka 1022 okutuuka mwaka ogw'1040. Kabaka eyaddako ye yayitibwa Lukiiko naye we Naggalabi mu Busiro mwaka 1040 oba 1040 okutuuka mwaka 1050. Eyaddako awo ye Kabaka ayitibwa Mutimbwa naye we Naggalabi mu Busiro 1050 gwe mwaka n'akomekkereza mwaka ogw'1070. Eyaddako ye Kabaka ayitibwa Kimalempaka Bukulu Bwawaddwa oba Bwawadda Bukulu Bwawadda. Ono nno yaziikibwa Ttumbaali mu Busiro yalamula ensi Muwawa wakati w'omwaka 1007 okutuuka mu 1012. Yalamula wakati w'omwaka 1007 okutuuka mu mwaka ogw'1112. Gatta emyaka. Kabaka eyaddako awo ye Ntege Nnalusuli oba Nnalusuli Buganda ono Weerunnyo mu Busiro yafuga mwaka ogw'1112 okutuuka mwaka ogw'1140. Ye Nnalusuli oba Nnalusiri Buganda Ntege. Kabaka eyaddako awo y'owa 34 ye Kabaka ayitibwa Namusera era yaterekebwa Namusera mu ssaza ly'e Busiro mwaka gwa 1140 okutuuka mwaka ogw'1160 we yalamula ensi eyitibwa Muwawa. Kabaka eyaddako ye Kabaka Mudandali Naggalabi mu Busiro gye yaterekebwa yafuga ensi Muwawa wakati w'omwaka 1116 n'akoma mwaka ogw'1118. Awo nno ezireeta atanywa kuteeka yali omukambwe Namegge eyaliisa bannaakakanja yaviirako ensi okutabuka bw'etyo neewunzikibwa oba neewambibwa. Ye Kabaka ayitibwa Bemba Musota. Ekyamutuumya erinnya erya Musota bwe bukambwe bwe yalina n'okutirimbula abantu kwe yatirimbula. Agamba ono omusajja mukambwe nnyo, obukambwe bwe ne babugeraageranya ku Musota. Bw'atyo ono naye Naggalabi awo teyasukkawo okuterekebwa. Jjukira nti yafuga ensi Muwawa wakati w'omwaka ogwa 1180 okutuuka mu mwaka ogw'1012. Kitegeeza akulembera emyaka 20 bwettu ng'alamula ensi eyitibwa Muwawa. Naye obukambwe obw'ekitalo, obusungu obw'ekitalo, yali w'amaanyi, yali wa bitiibwa. Bonna be tumenyeeko awo baali balina obuyinza obw'enkomeredde ku bantu baabwe bwe baalamulanga ekiseera ekyo. N'olwekyo olusu olwo ne lukomekkerezebwa bwe lutyo ku myaka oba ku mwaka ogw'1012. Era nga olutalo olwakolebwa okuggyako Bemba Musota lwegattiramu ebika bya Buganda binnansangwa 6 n'ebika ebyegatta Kabaka Kintu oba ebyaleetebwa Kabaka Kintu ne basobola okubeera nga balwanyisa Bemba Musota. Era mu biseera ebyo omukulembeze w'Abataka
eyaliwo mu kaseera ako eyali akulira ebika yali jjajja ow'Effumbe Ntege Walusimbi Buganda, yali akulembera ab'Effumbe oba yali akulemberwa abataka bajjajja abakulu b'obusolya, era yakkiriza ne yeegatta ku kabaka ayitibwa Bemba Musota ne basobola okubeera nga yeegatta kabaka Kintu ne balwanyisa Bemba ne basobola okubeera nga bamuggyako, bw'atyo ensi ne bagifuula olw'ekikolwa kye baakola eky'okwegatta ne basobola okubeera nga bakola Obuganda. Obuganda obwo kyava mu kikolwa eky'okwegatta, abantu abo abeegatta ne bakola Obuganda. Then ensi yali eyitibwa ey'Abalasangeye ne bagikyusa era ne bagamba nti bakyali Balasangeye olw'okutta battanga nga beesiba amaliba, ne bagamba nti ensi eno tugituume eya Buganda. Obuganda buno obwekoze ne bulwanyisa Bemba Musota ne bagituuma ensi Buganda. Abantu baamu ne babatuuma Abaganda oba Obuganda ne bafuuka Abaganda. N'olwekyo olutalo lwe bayita olw'ebirumbirumbi kabaka lwalwana ne Ssemanobe ow'ekika eky'Emmamba, olulwanirwa e Naggalabi, kabonero ak'okujjukira kabaka ayitibwa Bemba Musota ne kabaka Kintu, ekikolwa kye baakola eky'okulwana ne kituusa kabaka Bemba Musota okumusaawako omutwe ne guggwa wali, era ne guterekebwa mu kaso akayitibwa Nakibuuka akasangibwa ku mutalo ogwo Naggalabi mu Busiro. Era kiwanuuzibwa nti buli kabaka wa Buganda akatuukako era kabuuka enswa ez'enjawulo, ebika eby'enjawulo buli kabaka atuuzibwa, era nga kabaka ono aliko Ronald Muwenda Mutebi II yali atuuzibwa ku Namulondo. Akaso ako akayitibwa Nakibuuka kabuuka enswa gye bayita entunda. Enswa entunda ye yabuuka mu mwaka ogw'1993 nga kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, kabaka wa Buganda owa 36, ng'atuuzibwa ku Namulondo ey'abajjajjaabe Kasozi Naggalabi mu Busiro. Bw'otunuulira bakabaka bonna okuviira ddala ku Mukama okutuukira ddala kabaka ayitibwa Bemba Musota, ng'oggyeeko kabaka ow'Erunnyo n'ow'e Namusera, Ntege Nalusiri Buganda, kw'ossa ne Namusera abo ababiri, abasigadde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beekuusa kasozi ako akayitibwa Naggalabi Buddo. Era buli kabaka wa Buganda agenda okulya Namulondo asooka okutuuka ku kasozi ako Naggalabi mu ssaza ery'e Busiro. Era amasiro ga bassekabaka agasinga gonna bw'ogatunuulira gali mu ssaza eryo ery'e Busiro, agasinga obungi gye gali, naddala ag'oluse olwa kabaka Kintu ne bano be tulabyeko Abatonda, mulabyemu ab'e Busiro mwebali, naye ag'abakabaka ab'oluse luno olwa Kintu, bakabaka ba Buganda bonna amasiro gaabwe gali mu Busiro. Beebaza weyongera okutugoberera, subscribe Kanoni Media Uganda. Bere bulungi.